enjogerayo nenneeyisa kyekisinga okunzikakkanya amazima ne bwoba ogenze osigalera nkwagala amala munyolimba mulirwakweeka n'omu nsaba nkuwa essanyu lyange kibe ekirabo ky'olwo okulungi akayimba Island Road ko kankwatako unasonyi okwogera kino kanyimbo tule kati lumu mba ndi ku radio mpuliriza nnyo speech za Ssaabasajja Kabaka naye yali lubaga awo ng'asaba yali lubaga mu kereziya gyenzijukira naye bwe yali amaliriza ebigambo bye n'agamba naye mwebale naye nange munsabireko ekintu ekyo nno kimu kyannuma teyayogera birala naye yagamba mukole ki so ne ŋŋamba bemi kamawutuga so kakati akayimba necklace edda nze nasomeranga mudde naye waliwo akawala kakwano kange nga balabakalo kamorini muwulira ebigambo ebyo ko kalinga mu kisulo kati kaba kadde mu kisulo nga nina ekirowoozo tebajja kantwalako akati naye kayimbira akayimba nga nali oluyimba necklace nali luyimbidde omuntu omu bamuyita nga Juli no kati nenyimba necklace yo Juli gindekere olidde weddeko olina okundekawo eyo gyosomeramu abo abaana buli kityamu nti olifuna nsinga kati kyenva okusiibula nga nkaaba naye kali Juli genda osome otolinda birekweyo nabulibeerera mu bulago bwange yes kakati mbagenda okafulumya mu mbeera eyo lumu nenyumyako ne Antimaria Bulagire nagamba ebintu bijje mu levo y'essomero oluyimba lugabe buli omu lukoleki lumukwateko so nenkyusa nevamu ekifaananyi ky'essomero n'enkigaziya so akayimba necklace bekatolekaki tweyanze webale nnyo kubanga osoma naye ng'oli mulaavu webale nnyo abuuzizza nti wawulikako ng'oli bweyo n'okomawo kati banamala okuyimba era oddayo oddemu obule neyanziza sebe ekibuuzo okimye ssente z'abantu ebulaayo eyo noza ebbanga linaakamalayo eddene lyali lya myezi nga 6 era nze ndi musajja wa kuno nakomyewo kuno ebulaaya famire yange gye nali ntutte abaana abo bagende basome emisomo gyabwe tetukomewo wano tukube endongo tuyiribe n'olwekyo sidda bulaaya mpozi okukyalayo naye ng'emirimu gyange gyonna gya ndongo era nkomyewo ndi Uganda. Omulala gye najja ekirowoozo ekikolera ku mazzi ekisooka twagambe nti old is gold oba tugambe obukadde magezi oba kiki ofuna bulungi ekyo nakirowooza neŋŋamba kati kapyaki bannamawulire bano balabye ebintu bagenze mu tubatutoliti conference kikye mutannalaba neŋŋamba akati akapyaki gana amaato bajje tubeere ffenna wamu tunyumize ku lyato n'olwekyo nalowooza ekifo ekipya luza kyekino ekimu ku byo ekibadde tekinnaba nti kubaawo n'abalala bajja kitandika fe tukisoose n'abalala bajja kikola ekyomukyala ebyo bijja kuba ze surprise zaffe eziri wali mu show zojja okulaba grupu yaffe oba bandi yaffe ekyaliwo kapyata golden band kapyata only that nafunamu olugendo awo olutalina nentambulamu naye kenakomyewo katuve mu show yaffe ya Serena nga 8 March ate tutandikire we twakomase mbalamusiza mwenna abamawulire abangi ennyo mwebale nnyo mwebale endala kujja omugole w'olunaku abazeeyi Ronald Mayinja Ankomedi Keti Jose nange mwebale okumpa olw'okusagala nembeera omu ku ttiimu mami wayimba nnyo okubanja olunaku lwanga 8 March mu Serena Ronald Mayinja ati 47 abawagizi ba Ronald Mayinja mwenna mumumanyi
enyimba muzimanyi ezabanyumiranga nakati ezibanyumira uje Serena Jule. Muzeeyi wange mbadde naye mu Eagles Production nembeera naye mu Golden Band. Ndowooza essimu ebeereemu egamba Mayinja amukole kino. Tewali gamba nti ate kandabe ono mukama wange. Nange olaba enteekateeka ya press conference tuli ku mmeeri ate ekya Serena kyo kizibu. Aba Serena mbadde mbasaba mukeereko wakiri kubanga ebyokulaga bingi. Emirago gigula ku ssaawa 10 gigenda kwa migulewo. Tutuule mangu tusobole okubalaga ekintu tucelebrating ebintu bingi. 1 tuyina All is God Ronald Mayinja 47 ekyo kimu. Tuyina Women's Day ebyo bibiri. Tuyina the musical journey ebijja tuvudde olugendo lwange olwa music olwo lulina okulagirwawo. Tuyina abayimbi bangi. Omanyi abayimbi tebamanyi kukeera. Abalala badde amagamba ssaawa emu era tuligenda tuleka watu ekimuli. So abayimbi bangi ate nga buli omu ayagala alage kiki kyalina okulaga abantu. N'olwekyo mbadde nsaba abantu bakeereko tusobole buli kimu okuba tukimalayo kuba n'obudde batuwa bambuyite buto naye batuwa obumala ssaawa 6 so tutaze ssaawa emu mayimba ssaawa 6 buli kimu kijja kuba kiwedde. Najja mu Eagles mbadde nkolamu emyaka gyonna gye nnyingidde ye bandi mwe yatandikira. Ndowooza yeyo enkolagana yawe okubeera nti mutima wange. Oyingira ddi mu Eagles? Nayingira Eagles mu 2024. Olongova mu katale kaawa ngava waka. Okay. Mwebale nnyo tulina Mayinja. Mayinja aluwa ye Zubeda tuwe ku Mayinja jabuze ku bantu be wano kati awulimi diteke tuddawa